Abalabi baffe abalungi ewa Musawo Jowelia banange mbebaza nzize wano n'essanyu eri ensusso mwebale kunjagala mwebale kulikinga mwebale kusharinga products zange mwebale kulagirira bannammwe buli ssaawa buli omu ne mbeera nga mumulagirira mumuconnecting ewa Musawo Jowelia kubanga akolera company eneesigwa Mbagaliza Herbal Products. Abasalawo okubaweereza abasalawo okubajjanjaba nga bakozesa eddagala ery'obutonde byennyini lye bakozesa okulaba nga babajjanjaba twejjanjaba tuvumula endwadde ez'enjawulo mu mibiri gyaffe. Kakati bannange ndi wano n'essanyu eringi era nga nebaza Mukama Katonda atusobozesezza ffenna okukola nze nammwe oba wano ffe ng'Abamabiriza ndi under Mbagaliza Products fe Katonda Mukama Katonda atusobozesezza okukolaganira awamu nammwe mutwagadde okuva omwaka gye gwatandikira paka olwaleero. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala Mbagaliza omwaka 2024 ogw'essanyu ogw'emirembe ogw'obuwanguzi omwaka buli omu agufuniremu ekyo kye yayayanira okufuna edda okuva ku ntobo y'omutima gwe nsaba okuva ku ntobo y'omutima gwange nsaba Mukama Katonda abibamalire abibawe byonna ebyali byagaana oba ebiganye okutuka mu mwaka guno. Neneebalizaako abo bonna buli ayina target walina ebiruubirirwa omwaka nga gutandika n'okwata ekitabo oluusi gwe tewawandiika no wali mu church no saba wasala layiri you are somewhere with your bestie oba partner ne muchogerako ne mugamba ne musaba ne mugamba Mukama Katonda tusaba omwaka guno otuwe at least twajivinge kino ne kino ne kino nenga at least mu bya mwasaba goli yammwe Katonda abasobozesezza ne mugimalako. Banaye mwebale kukola mwebale kugumiikiriza because hustles zibeera nyingi ebijja mu mwaka wakatyawo biba bingi naye bwe mubanga mubigumiikiriza ne mwekwasa Mukama Katonda mu buli kimu ne musobola obikola ne muggusa ne mubikola ebyo byennyini bye target yammwe negguka. Banaye Mukama Katonda mumwebaze era namwe bennyini mbebaza olw'obugumiikiriza bwamwe n'okukola ennyo. Naawe kennyini alemereddwa nga walina target kangeze lwagamba mwaka guno njagala nguleyo akapoloti nguleyo kale poloti baganda baffe abali ku by'Ebuwarabu wagenda n'ogamba omwaka guno nsaba Katonda nsobozese ngulemu akapoloti ka bukadde 6 oba 5 naye nkagule embeere nako omwaka guno kabeere nga ki kange tukimanyi mulina ebizibu bingi olese abaana ewaka gwe maama gwe taata eri abaana bo ng'ate era gwe muzadde w'abazadde bo olina okulabirira maama olina batoobo naye n'osaba n'ogamba Mukama Katonda nkusaba onyambe ne kino ekyange nga nze nsobola obbeera nga nkola ki nga nkigusa mukwano ne bw'oba tokigusizza naye ng'okigenzeeko halfway ne bw'oba okozeeko kwota weebaze Mukama Katonda nti akusobozeseza at least okuba nga wakitandika. Mwenna abatandise bizinesi zammwe guno omwaka congratulations. Abatuukiriza ebirooto byammwe congratulations. Abatambuddeko nga gwe ekikwa ky'obutalinnya ku nnyonyi mu famire naawe kikuvuddeko nga wano tulinawo munaffe omudije Rafael congratulations. Tubaagaliza ebirungi mu nsi wallahi Mukama Katonda mumusaba abawe kye musinga okwagala mu nsi muno. Mbagala nnyo nze Musawo Jowelia mubeere bulungi mweraba.